live naddala abantu abamu bayinza okuba bakulabako ewantu. Ruth kiki yayitamu ekyo tuba tutandikira okuba nti tujja kukinyusa omuntu atege kiki yayitamu okuba nti olunaku lwaleero she's a motivational speaker ali kyali? Nayita mu kusomozebwa kungi nga nzija nkula nayisibwa bubi mu ssomero olw'okuba nti nno nali nazaalibwa n'akawuka ka mukenenya, so nalina enkovu ku mubiri gwange nga ziraga ekyaviirako abaana be nasomanga nabo obutakyanyiriza mu bulungi nga bakitwala bubi. Mwe mwali nga okumpita amannya, mwe mwali nga okunsosola, likindeetera okubeera omunaku nga nina ennaku nyingi ku mutima, nga ndi desperate, nga ndi depressed, nga ndi stigmatized. So basically bulamu bwe nayitamu netuuka okuba nti nagezaako n'okugyawo obulamu bwange. Ono wamuyitamu otya? Twalaba abantu bava ne beekalakasa naddala nga tutandika lockdown eno anti gavumenti eveeyo etuteefa naddala abamu abali ku ddagala kuba engeri gye bali bayisibwamu nga tebalina access ku ddagala eyo. Gwe yakuyisa atya? Nze okutwaliza wamu teyampisa bubi kubanga ekisooka eddwaliro wenzija eddagala lyange ntambuzaawo bigere eddakiika nga 3 bantuuse. So n'ekirala ekyokuba nti nno nze ekyokukola nali nkimanyi ekyo ngeri y'okwerabiriramu. However okwogerako eri abo beyayisa obubi mwalimu abantu nga mulimu tulinamu abantu olw'okutya okungi nga ye yasalawo nti waaba abeera Mbaale eddagala agenda dijja Kampala nga kyeyeewala nti ab'Embaale bamutegeere nti alina akawuka ka mukenenya. Kati ne bafunamu okunyigirizibwa ndeewo omusawo okukimanga eddagala nga mbabuuza lwaki sirabika bulungi, lwaki nfaanana bwe nti nga banyinyonnyola nti naawe ng'omuntu olina okuplayinga paati yo. So abantu abasinga okuba nga bamira eddagala ly'akawuka ka mukenenya tuteekeddwa okunywa ennyo. Okunywa ennyo sitegeeza walagi, sitegeeza bbiya, wabula ntegeeza amazzi ne juice. Biyamba ekibumba kyo okuflashinga out obukyafu bwonna kubanga eddagala eryo bw'olimira lirekamu residues. Kati ezo oba tonywedde nnyo mazzi ku flashinga system yo ojja kwekanga nti nno omubiri guteresa obukyafu bungi. Olina okukola exercise, tolina kwewa stress. Eddagala ddyo bakugambirawo ku lunaku olusooka nti terikwatagana na stress. 2020 King of Analysis Mr. Gadget Rupi. Yes, okuba ku kibase Star TV then Metro FM tubawaawo nga tubala nyimbe zinzo okubeeza kabi name program ene Kigunda. Of course tulina akanyomero kakasavu kanyama akanyomero kantuleeta abantu ab'enjawulo ne tusharinga their moments or their stories bazze bayitambi bazze batambule. So munaku lwaleero of course nina mwana muwala Ruth agenda kuba atunyonyola mbeera kijaza ayitamu na obulamu bwe butegeeza ki eri abalala mu abalaba TV wabala abana streaming live nga tutadde sheno ku mitimbagano kyaffe egy'enjawulo Facebook ne wasigadde Instagram clips ezimu zeteeka entono kata ne YouTube full clips gye tuteekayo ba full interview nga emaze okuba nti alagibwa ku mitimbagano ba ku TV. So negatako okuba nga nyanyiriza mwana muwala manyikidwa nga Ruth nsaba obuuze ku bagiriko n'abagyekumiddeko. Balamusiza abasibe ne bannyabo okulaba njebaleko. Amanya gange bampita Namutebi Ruth Elizabeth. Era nga ndi mupunta oba gwe wandiise omukubi wa plani beba nabapotea babayita abapunta ndi mukubi wa plani abasavia abalala nze ndi mupunta nga gwe omulimu gwange gwe nkola basically ng'ovuddeko ng'oggyeko ebyokuba nti volunteering ne Reach a Hand Uganda era ama motivational speaker ntera okukyalako mu masomero ag'enjawulo bankyaza n'enjogerako eri abaana n'abazadde mu makanisa mu Rotary clubs n'ebirala bingi byenkola. So njagala tutunuulire Ruth yaani nga tuggyeko ebyokola yaani? Ruth ye muntu eyenyumiriza ennyo mu bulamu bwe. Ayagala ekintu ekiyitibwa okuyamba omuntu ayita mu kyenayitamu. Ruth ye muntu ayagala ennyo connectinga n'abavubuka ab'emyaka emito abali mu masomero, kubabuulirira, okwogera nabo. Ate era Ruth ye muntu ayagala ennyo ebintu ebikwatagana n'ebyobuzimbi.
Okay, Ruth, nga tutuze because anakulale omuntu ajja kwebuuza lwaki tuleete Ruth ku show yaffe eno bako abastreaminga live naddala abantu abamu bayinza okuba bakulabako ewantu. Ruth kiki yayitamu ekyo tuba tutandikira okuba nti tujja kukinyusa omuntu atege kiki yayitamu okuba nti olunaku lwaleero she's a motivational speaker ali kyali? Nayita mu kusomozebwa kungi nga nzija nkula nayisibwa bubi mu ssomero olw'okuba nti nno nali nazaalibwa n'akawuka ka mukenenya, so nalina enkovu ku mubiri gwange nga ziraga ekyaviirako abaana be nasomanga nabo obutakyanyiriza mu bulungi nga bakitwala bubi. Mwe mwali nga okumpita amannya, mwe mwali nga okunsosola, nekindeetera okubeera omunaku nga nina ennaku nyingi ku mutima, nga ndi desperate, nga ndi depressed, nga ndi stigmatized. So basically bulamu bwe nayitamu nentuuka okuba nti nagezaako n'okugyawo obulamu bwange bwe namira empeke. So bwebwo obulamu bwange bwayitamu. So wokula omuntu azaalibwa n'akawuka abasinga balwawo kitegeera kuba oba okyali mwana muto. When do you realize this? Okitegeera ddi? Nagenda okutegeera nti nina akawuka ka mukenenya oba nazaalibwa nako nga ndi mu senior 2. Awo nali nandooza emyaka nga 14, ndowooza 14 oba 13 gye nali nina egy'obukulu, nga omuntu eyaŋŋamba yali senga wange ye yasobola okumumanyisa ago amawulire. Olwo tutunulire abazadde baali tebakikugamba nga bo mu bulamu bwe baali baavaawo? Atutunyonde ku bazadde because omuntu ajja kwebuuza yes akuza asomye paka senior 2 wayitegeredde abazadde baaliwa? Abazadde baaliwo naye engeri gye nali nti nno nakuzibwa ne ssenga ye yandye ennyo ku lusegere, so yali ateekeddwa okumbuulira mu kaseera ako. So mu mbeera eno because abantu bakula nga bali mu mbeera egyoyogedde nga balina eddagala lyebageza kuba nti omira, wali olimira ebiseera ebyo nga ogezako kuba nti otwaza obulamu obukula kweyongera okula? Ebiseera ebyo Ministry of Health yali yateekawo etteeka nti nno oba policy nti omuntu aba asangibwa n'akawuka ka mukenenya asooka kumira S.3 okumala akabanga olumala ne bamuteeka ku ARVs. So at that point era nasooka kuba nti mmira S.3 okumala akabanga, ekyavaamu ne bamunzijako ne banteeka ku ARVs nga mmaze okutegeera nti ki nazaalibwa n'akawuka ka mukenenya, olwo ne ntandika ommira ARVs. So olwo zitandika ddi? Nazitandika era mu ogwo omwaka gwennyini 2007 we namanyira, yali 2007 May nga ndi mu senior 2 we nategeera nentandika ommira eddagala. Okay. So njagala tutunulire how the reaction ye eri abazadde okutakubuulira, did you take it in a bad way oba? Si kyekintu kye naddaawo ne ndowoozaako nti nno oba nyigira omuzadde nti oba nyigira saakirowooza bwe nti ate. Nekirala saalowooza nze ku kufa si kyekintu kyekyanzijira mu bwongo bwange nti oba nti nja kufamu. Okusinga neebuuzanga nalina just bibuuzo bingi nti kijja kitya, lwaki nze, ebintu ebityo, n'okuba nti nno weevuma okuba nti kale wazaalibwa nabwo nga si ggwe yabwenoonyeza, naye nga ki saalowooza ku kufa ate saanenya muzadde wange. Okay. So njagala tutunulire obulamu ozotambula tuyise mu kusoma ko omalo kirealizinga high institutions of learning child how was it ngoli kusomero? Higher institution meaning diploma. When I call it a diploma because it's the highest qualification I have. Okay. Nali Masindi ku Uganda Technical College Chema. Saayisibwa bulungi eri bannange be nasoma nabo olw'ensonga nti nali nakava ku kitanda ekibuli kati nga nina enkovu nnyingi ku mubiri gwange era nga otunuyizi n'otegeera nti nandiba nga nina akawuka ka mukenenya. So HMB bo bannange be nasoma nabo ku campus we bandaba nga nfaanana bwentyo. Of course ebigambo byayitingana bingi nga bamu bampita amannya agatali malungi. Mwabeeramu n'abo nga abamu nga bwannengera nga oba funyeyo mukwano gwange omu nga ayagala kubeera mukwano gwange ng'ajja n'amugamba gundi tosembeera muwala oyo ali bwati ne bwati ajja kusiiga obulwadde ali biki ebintu ntubwe bityo. So era tebyabulamu kwe kwanviirako n'okuba nti njagala okuggyawo obulamu bwange. So okay, nga tuva ovudde mu ssomero kati oze mu entire world
okutambula obulamu bubadde butambula butya? Obulamu era bubaddemu ups and downs. Osanga rejection here and there. Naddala mu situation maybe nga you're trying to date or get into a relationship. Otusanga obuzibu bungi fenna generally abantu abalina akawuka ka mukenenya okuba nti weeyabiza partner wo nti bwoti bwoli kuba obeera tuweesiga nti oba omuntu gw'obulya status yo anakkiriza okubeera naawe sinakindi oba anaatereka ekyama kyo ng'omaze okimugamba bwe obuzibu bwe tusinga osisinkana kuba oluusi oba oyagala omuntu omubuulire naye ate nga tomwesiga kimala nti oba anaatereka ekyama kyo aleme kubuulira bantu balala. So obuzibu obulala bwe mbadde nga nsanga nti mirimu maybe gye tukola kati ng'omulimu gwange gulimu okuwalampa ebizimbe n'opima ekizimbe kya flo ziringanga 4 oluusi oyo weetaaga okuba n'amaanyi kati oluusi oba okedde ovudde waka wavuddeyo alinda morning tosobodde kunywa caayi ate wamize eddagala kati eddagala likolako effect eyo kuba nti noba tonnalya ate nga oli mu kufulumya amaanyi okozesa amaanyi so neweesanga nti nno oluusi okoowa mangu oba olwalirira ofuna fatigue ebintu ntuwa ebyo naye ekyo nga kisinziira ku mubiri gwa muntu bwe guba gwakula. So byebyo ebisinga byembadde nzijanga nsisinkana oluusi weesanga nti nno olina okwefaako ennyo okulaba nti olayika bulungi olya bulungi owummula ekimala onywa nnyo ebintu ebityo kubeera bw'oteefaako side effects zitandika okusafeesinga ate naawe kennyini oyinza okugana olabika bubi. So njaga tutunulire mu working environment eno gy'okoleramu do they give you an allowance oba opportunity ogamba nti ono ayina embeera gy'alimu tujja tumulekamu akole kino oba kino ne kino oba okola still the same work rate n'abantu abali nnomo? Nze engeri gye ndi nti no kati wendi neekozesa ntera okufuba okulaba nti nkolera ku peesi yange lwemba sisobodde nempumulamu lwemba nsobodde nenkola ki nenkola byemba nkoze. So mu kaseera kali nga bakyankozesa wabeerangawo situations where nga boss tojja munyumiza nti leero oli mulwadde tosobodde kukola ajja kusala omusaala mulimu babosi abakambwe ng'ajja kugamba mbu nze ku mulimu tetulwaza tetufiisa ate tabawa na liivu nti oba ogendeko mu ddwaliro. So n'osanga nti no mulimu emirimu egimu nga si myangu bosi tosobola mugamba status yo ayinza obutange namusabye olukisa ngende nfuna eddagala okuva mu ddwaliro naye ne baŋŋaana naye n'agaana ne musaba nzikirize n'agaana ate oluvannyuma n'amugoba ku mulimu olw'okuba amugambye eki okuba nti oli HIV positive omukazi ali hard working omukazi akola n'ebisigadde obeera nani era nero oba olina omuntu gobeera naye how have you been able kuba nti ovunaanyizibwa obulina n'emirimu okola? Ekyengeri gye mbeera nzeka era nebeezaawo in most cases mastered the art nayiga engeri y'okwerabirira mu ngeri gye nazaalibwamu n'akawuka ka mukenenya so nayiga nti nina kukola bwe nti okusurvivinga nina kulya bwe nti nina kuwummula kyenkana ki. So olina ekibuzo kyakyombuuziza njaga like what I was trying to come at nti oyina do you have someone go to nulida abadde akuyambako like anyone in case of assistance kuba mu mbeera gino muba weetaaga abantu ab'enjawulo okuyambako gwe? Family ebeerawo of course 100% buli woba weetaaze maybe okuyamba mu kino oba kiri family ebeerawo 100%. Wabeerawo ne mikwano gyange gibaddewo nnyo mu biseera nga maybe oba ndi ku kitanda oba nga ndi mulwadde bajja ne bandabako abatasobodde ne bansindikirawo kye bansindikidde. So yes, generally mukama badde mulungi gyendi nti even if ebintu ebisinga bibadde tebitambula bulungi I can't really complain nti the worst has happened yet. So njaga tutunulire Ruth Namutebi amanyikiddwa nnyo ng'omuntu abadde activist mu kulwanisa ekintu kino ekya akawuka kano kuba nti osensitizinga obuulira abantu n'abantu ab'enjawulo bakumanyi ki ekikuleetera okujja nnyo mu matala abasinga bwe bafuna obuntu oba bamanya nti azaaliddwa n'akawuka yeekweka nga otwogeddeko ali emabega yeekweka n'ataagala kuba mulambu kufuna ataagala abantu bategeere ki ekikujjayo ggwe? Nze ekyanzijayo zaali ensonga bbiri. Esooka nti omu ku mikwano gyange ennyo nfanfe
bwe nava emasindi gye nali nsomera okumala emyaka 2 we nakomawo naŋŋamba mbu naye yafuna akawuka ka mukenenya ate nga sinnagenda yali takalina ate nga nali namubuulirako nti nze nazaalibwa n'akawuka ka mukenenya so ng'akimanyi so nensuubira nti ekyo maybe ekyokuba nti mugambye ajja kwekuuma naye ate bambi teyasobola kwekuuma ngenda okudda nga baŋŋambye mbuki yafuna akawuka ka mukenenya eyo ensonga eyali esooka ensonga ey'okubiri ey'okuba nti nno nagezaako kusaba ebifo mu yunivasity eziwerako wabweru wa Uganda nennemesebwa nga academic credentials zange ziri okay naye ng'ate wekituuka ku musaayi wali ku medicals ngamba siyitawo so nesanga nti nno nfiirizibwa omukisa gw'okufuna scholarships olw'okuba nga nina akawuka ka mukenenya. Okay. Mukaweefuba ono njagala tutunuulire mu kuvaayo kuba nti gwe ovaayo ng'omuntu alaba TV waliwo abalaba TV nga bali mu mbeera y'emu oba alaba channel aba streaming live nga bali mu mbeera y'emu gy'olimu baazaalibwa nako naye tebasobodde kuba nga bavaayo bubaka ki bwowa abantu abo bwe batyo? Ekisooka si buli muntu ayita mu mbeera gye nayitamu nti ateekeddwa okuvaayo kuba usually ntera okuwulira abantu abagamba mbu abantu gye bali abalina akawuka ka mukenenya naye teboogera. Tewaliwo ekyawandiikibwa mbu nno buli muntu alina akawuka ka mukenenya ateekeddwa okuvaayo ayogere. Kituufu. Buli omu afana kyama kye. Ate n'ensonga omuntu ogenda ovaayo okwogera nga waliwo ensonga ey'amaanyi ekugjeeyo kuba nze nantebi nali simanyi nti ki tulituuka ekiseera nti nenkola kinenvaayo era omuntu abakungamba buli luba lumu ndivaayo nandikiwakanyi. So omuntu ali eyo ng'alinga nze ekisooka nandiyagadde okugumya nti toli wekka tuli bangi ate engeri gy'oli nti nno kati ofunye omukisa otulabako otumanyi osobola okutuwuliza nze bantu bangi abankubira amasimu besimanyi ne bemanyi abasigadde bansanga ku mikutu gyange egya social media so teri mbeera gy'oyitamu eri permanent kyenjagala osooka omanyi nti buli kimu kibeerawo for a reason buli kye tuyitamu kibeerawo olw'ensonga namute buli kye nayitamu kyaliwo for a reason nga mukama ntegekera let's say for the future to use me as an example for anyone else who may be giving up on life. So do not give up on life because for everything we meet in life, every difficulties we go through, they are temporary and then they happen to make us the best version of ourselves. Okay. So namutebi njagala tutunulya obulamu buno manyi abantu batwala obulamu ekintu ekyenjawulo sijja gamba nti ekyokuzanyisa but batwala obulamu engeri etali ya muzannyo so mu mbeera eno gw'oli victim wa kuba nti oli mu mbeera eyo gy'olimu naye abantu abali eyo batunulira obulamu okuba nti si kyangu obaddewo otya kuba nga weekoma nti are you dating someone? No, currently I've not actually dated for 2 years now. Okay. Yes. Somehow all my energy is focused on going back to school and making money. And making so money. Yes, so dating is not something it's something I think about, yes, but I maybe I've not yet met the person I feel fits into what I want. Yeah, so nenga I'm not so omuntu ajja kwebuuza namutebi kizo dating wali ozaddeko? No, Suzaranga. So okay. So nga tuze ututunulira nga tuba kuba nga twetoola tunulina mutebi okuvaayo ovuddeyo olw'ensonga zotuwadde ovuddeyo single-handedly or you under a certain organization okuba nti ovaayo okuba omulanga guno? Siri under any organization. Okay. Okujjako maybe eyange gye natandikawo nga maze okulaba need for it. Natandika organization bagiyita Daria Kaitesi. Safe space era eri ku mikutu gyonna egya social media osobola otusangayo. Nagitandikawo ne intention y'okuba nti nno mbuddaabudda abantu abayita mu kye nayitamu. Okay. Kuba tuli bangi naye ate tetulina bwogerero tetulina batubeererawo kutugumya myoyo. Tunulire organization gye watandikawo, is it based somewhere? Does it have the office okuba nti oyamba ku career guy okuyamba ku counseling? So currently tetulina office nti oba tutudde wano. Okay. Naye tulina social media platforms osobola okutuwuliza. How I do my psychosocial support is abantu bankubira amasimu ne mbasinkana one on one. So currently ndikikola within my means mu
mu Luganda simanyi ngeri gye bakyogera ugamba weteekamu sente right now ndikikola mu busobozi bwange volunteeringa so seeteeka nnyo ku panic kuba ebintu byayingira mu covid twali tulina speed gye tutambulirako naye ne bituslowinga down naye nga currently still era nnyamba abantu bangi mu ngeri enzenjawulo one on one tutunulira wenyini okonye ku nsonga ya covid covid ono tabadde mwangu eri abantu bona nga balina endwadde ezikwatanga ku gye tutunulira ennakulwalira obulwadde bw'olina covid ono wamuyitamu otya twalaba abantu bavayo ne beekalakasa naddala nga tutandika lockdown eno anti gavumenti eveeyo etutefa naddala abamu abali ku ddagala kuba engeri gye bali bayisibwamu nga tebalina access ku ddagala eyo gwe yakuyisa atya nze okutwaliza wamu teyampisa bubi kubanga ekisooka eddwaliro wenzija eddagala lyange ntambuzaawo bigere eddakiika nga 3 bantuuse so n'ekirala ekyokuba nti nno nze ekyokukola nali nkimanyi ekyo ngeri y'okwerabiriramu however okwogerako eri abo beyayisa obubi mwalimu abantu nga mulimu tulinamu abantu olw'okutya okungi nga ye yasalawo nti waaba abeera Mbaale eddagala agenda dijja Kampala nga kyeyeewala nti ab'Embaale bamutegeere nti ki alina akawuka ka Mukenenya kati ne bafunamu okunyigirizibwa nti tewali ntambula tasobola kujja Kampala kukima ddagala ate nga alyetaaga kati awo nekijjamu obuzibuzi bw'eddagala bali tutuusizzaako batya nekibeeramu n'obuzibu bw'endiya zaleeta okuba nti accessibility okuba nti bafuna eddagala ngefa ate ne wabeerawo obuzibu obulala bw'okuba nti abantu abamira eddagala eri akawuka ka Mukenenya balina okuba nga balya bulungi kati yadde gavumenti yatuyamba netuwayo akawunga n'ebijanjaalo naye era si emmere eri balanced it's not nutritious enough it's not a balanced meal so neweesanga nti no yadde omuntu ajja kulya akawunga buli lunaku n'ebijanjaalo it's not balanced enough okukuuma omubiri gwe nga guli strong so erudde abantu bangi abayisibwa obubi abantu bankubiranga ku masimu naye olw'okubanga nti obulwadde twali tetubumanyi bulungi naffe nga bwakajja so nga obeera n'okutya okwo nti bw'ova ewaka ogenda oyamba omuntu omulala naawe oyinza okufuna obulwadde kati nga naffe tuli mu kutya okwo naye era Mukama abadde mulungi tukomyewo so mu mbeera y'okukomawo tukyalina mwana muwala amanyikidwa nga Namutebi Ruth Elizabeth ng'ogedde bulungi amanya Namutebi Ruth Elizabeth waliwo Elizabeth 2020 ono abaana yali abakutudde so mukomawo kino Namutebi njagala tutunuulire oli omuntu wakuyita kansula aba mutuufu aba mutuufu lwakwa kati nze nga Namutebi omuntu wampita kansula kinkangamu lwaki sirina qualification eyo academic qualification eyo sigiina naye nga abasinga bamu ne bamu abampita kansula naye nga sandyagadde kwerabira mu bitiibwa ebyo nze njagala abantu bandabe nga Namutebi gosobola okwogerako naye ng'olina ekizibu kiri simple wobeera mu mbeera bweti bannayuganda oba omuntu yena alaba tv eno balaba interview eno wonna waba agisanze ku mutimbagano asuubira okuba nti wandyetaaze ku buyambi mu bulamu bwo si buyambi oyinza obuteetaaga bwa ssente oyinza okwetaaga obw'emirimu oba oyinza okwetaaga obwa connection oba obw'okusoma so buyambi ki omuntu bweyandyagadde okuwa ne bwetaba financial nga tebuli ku ssente era basically obuyambi saagala buli financial just okuba nti neetaaga scholarship njagala kuddayo malirize nkole degree yange in architecture ya myaka 5 so engeri gyendi nti nno siina admission letter to any university around olw'ensonga ezimu zetusasobodde kunnyonnyola nandyagadde okuddayo okusoma so nsaba omuntu yenna nga ayina access nsonga ki ng'emu bbiri omuntu zayinza okutegeera if at all you can give them time because we can have tuyinza obaawo eddakiika ebbiri omuntu annyonnyole ate awulire so olw'okuba nti no nasosolebwa mu kusoma kwange nasinkana ebizibu bingi neneesanga nti mu senior 6 awo ng'eggwako nali mu kisulo naye ate ng'oluusi nva ewaka nva ku ssomero yes nali wa boda mu kisulo ng'oluusi nva ewaka n'enzira so nva ku ssomero n'enzira ewaka nga ngenda kulaba maybe ku muganda wange yalwadde naye n'obuvunaanyizibwa bungi ng'oluusi
ntambula n'essimu mu Kaleega bankubira ewaka amanda gaweddewo emmere tewali biki Land Road yayiseeko wano amasannyalaze bagasazeeko so nembeera so distracted ate kwogasa okuba nti nali facing stigma ku ssomero ng'abaana tebanjogerera bulungi so ninesenga mbuno saasoma bulungi nafuna 12 points ni mukama nanyamba nenfunayo ka scholarship nengenda mu Uganda Technical Colleges nenkolayo diploma ya myaka 2 nenvayo nga nsomye bulungi obuzibu ne bujja nti nno lirwe nasabange Makerere n'Ekyambogo nenesanga nti nno ki cut off points tezimala teziwera so emyaka gye namala nga nsabe Makerere n'Ekyambogo gyali gigenda kuwera ena neŋŋamba kandi okukankole ki kankite nensabako ewalala Uganda Matters nkozi ne bampa naye ate ngira ssente nnyingi nnyo n'okusinga ezaki ez'Emakerere nesanga nga sisobola ate nga nabanzaala nabo tebesobola bulungi kati nensalawo nti kankole kikansabe ku zi scholarships wabweru waki Uganda nga scholarship nzifuna nga bagamba ebitabo byange biryoke ebimisomo gyange giryoke bajja kumpa naye obuzibu nga bujja wali ku musaayi okunkebeza nga bebankebeza ku medicals nga siita so awo nekikomekerera nti ki ne bwe nasaba scholarship sigenda kukola ki kuyita musoni nsaba nti nno mu b'obuyinza ayina gw'amanyi asobola okunnyamba mu by'okusoma kwange nze njabba mwebaza nnyo sisaba nsimbi mu ngeri yonna seetaaga buyambi bwa nsimbi naye nze just okusinga njagala scholarship pozi n'emirimu projects engeri gyendi nti ndi mupunta ndi mukubi wa pulaani yenna aba yeetaaze ka pulaani k'ennyumba konna namutebi aba asobola okutuusaako so nakyo kiba kinyi pulaani y'ennyumba etandikirwako entono eri mu budget etandikirwako sente nga mmeka kiringa nga wennakubuuza nti ku mulimu bakusasula sente mmeka osobola ozogera so kintu kyakuteesa byakuteesa era bw'okuba essimu tuteesa so oli so kumbupimpi oyamba ku bantu baagala okuzimba n'obakolera pulaani y'amayumba designing abano tinjagala kukola kuzimba plot yange njagala kunzimbira naye ani ampa pulaani mu lulimi lwaffe luno olwa wansi pulana omukubi wa pulana w'amayumba n'ebisigala interior designs ozikola era byonna bijjako naye kisinzirawo ekibanga client waba asazeewo okgenda ne interior designer ali very detailed gwagenda naye so ekintu kino okuba architecture okimaze mbanga ki kati nina experience ya myaka 5 so femini mugibadde gijja gitya jijja waliwo kati ng'omwaka ogwedde gwali mubi nnyo ku side yange saafuna project yadde n'emu naye guno omwaka mukama abadde mulungi nfunyeyo emirimu egimu wano ne wali bwe bati era bw'osanga client omulungi akusasula bulungi so byonna bya mukama so tuba tukyatuna ekintu kya scholarship kino scholarship tujagala naye nga terina strings attached so in case muzira kitayina ali eyo nga yetaaga okuwa akufuna atya okuwa nti akuwa scholarship eyo kubanga alabye nga ayinza okujja ne halfway osobola okufuna ekitundu ekirala nti weba ya miliyoni 2 nkuwaako emu kitundu nsobola okuyiiya nze nga Namutebi nsobola kulemererwa so akufuna atya agezaako kubanga akwasaganya akuyambeko alabye nga muzira kisa neera alumibwa neera amanye embeera gy'oyitamu asobola okuba ku namba yange oba okumpereza WhatsApp ku 0750 munzuumingiremu abantu bamulabe enamba eri 0750 70 75 51 oba osobola okunsanga ku social media platforms zange zonna Twitter, Facebook, Instagram ne ku LinkedIn amanya nkozesa Ruth Namutebi Elizabeth in brackets kuliko Madam Architect. Yes. So mumbeere no nga tunoya kubanga nkuta mu bulamu buno singa oweebwa akakisa mu bintu bino amanga, what would be your dream country? If not, because of course Uganda tumanyi it's your motherland, buli omu yandakadde okuba Uganda because it's peaceful part of Africa. Then outside Uganda it would be Singapore. Wewegala genda mba Asia njagala singa kubanga erina ekizimbe kyensinga okwegomba mu bulamu bwange so nandyagadde nkirambuleko. Bwakakisa ng'omuntu akutute mu bond ey'ensi yo nolondayo emmotoka ki? Mukazi
nonda Mercedes Benz cross country G1 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 class. Engeri gy'oli nti okuba plan nero ez'ebizimbe n'ennyumba ez'enjawulo dream house eri etya? Dream house yange egenda kubeera mansion ng'erina east ne west wing ng'erina tennis court ejja kubeerako ne helicopter pad ng'egenda background so byonna manyi ebigenda obbeera lwakuba sina tulansi gikuba naye nga ngimanyi mutwe so bw'okyagala mukama katonda singa nga bw'okyogere kiba kirina okuba so mu mbeera eno nga sinaba kuba nga nkuta message gy'owa abantu abandyagadde okuba nti bakufuna n'abantu abandyagadde okuba nti obagumya bali mu mbeera gy'olimu bagumye batya era balikira bubaka ky'obusembayo? Ekisooka tolina kwekubagiza nnyo kubanga ekizibu kyo si kyo ekisinga obunene buli omu ekizibu ky'alina ye aba alaba kye kisinga obunene so ekyo kyenjagala osooka omanye nti ekizibu kyo si kye kisinga obunene waliwo abalina ebizibu ebinene n'okusinga olugero lwange. Ekyokubiri nti buli kye tuyitamu kitukiyitamu nga kiteekeddwa tuzimba tufuula b'amaanyi n'ab'enjawulo n'okutwongerako. Then ekisembayo zase kyerabidde ekisembayo eri omuntu yenna neera of course oyinza obutakyerabira naye nze ndowooza ku bantu ekyeddagala olimira otya sijja gamba nti okubulya abantu ngeri naye abantu baba bamira kuba tuwulira waliwo side effect ejja omuntu waba ali ku makerenda n'agavaako alafuna a lot of complications ku bantu naddala nga bali eyo kubaga okuba nti kubanga ofaanana nabo oti onyirira okyafaanana bulungi abamu ojja basanga bali mu mbeera ey'okuba nti gy'oyitamu naye nga tebafaanana bulungi. Olina okwerwanako kati nange we nalinga ngendanga ew'omusawo okukimanga eddagala nga mbabuuza lwaki sirabika bulungi lwaki nfaanana bwenti nga banyinyonnyola nti naawe ng'omuntu olina okuplayinga part yo. So abantu abasinga okuba nga bamira eddagala ly'akawuka ka mukenenya tuteekeddwa okunywa ennyo. Okunywa ennyo sitegeeza walagi sitegeeza bbiya wabula ntegeeza amazzi ne juice. Biyamba ekibumba kyo okuflashinga out obukyafu bwonna kubanga eddagala eryo bw'olimira lirekamu residues kati ezo oba tonywedde ennyo mazzi ku flashinga system yo ojja kwekanga nti nno omubiri guteresa obukyafu bungi. Olina okukola exercise tolina kwewa stress eddagala ddyo bakugambirawo ku lunaku olusooka nti terikwatagana na stress okwewa essanyu mu bulamu buno olina okuyiga okusiima ekitono ky'olina okusinga okukaabira ebingi ebirala by'otalina. So waliwo akabambu nno nze nazaalibwa bwenti ndi bwenti era nze naye nga tobaze nti nno gwe mukama akuyambye olina amagulu gombi olina emikono gyombi olina wooteeka oluba olina woosula olina emmere gy'olya naye mulimu oli nga byonna by'olina kyekizibu kye tabirina ate gwe ekitono ky'olina kyekikubye enduulu. So tuyige okusiima ebintu ebitono bye tulina mu bulamu bwaffe mukama asobole okutwongerako ku birala bye tuba tutalina. So nkweyanza olwakadde kompadde naye ekirala kye nagadde okubuuza mu kutambulako kuno okuba nti tolina stress tofaanana bubi ki ekikumalako ekiwubaalo? Are you fan of entertainment? Ki ekikumalako ekiwubaalo? Ndi mulabi wa firimu, ndaba nnyo firimu ate nze nga nzenamu tebinayiga nti obulamu bwange tebwetaaga stress. So njagala nnyo ekintu ekiyitibwa music nti ne wembeera ewaka nze kaya kiri nteekako wuufa n'enzina nzekka nga tewali bantu balala neewe emirembe kyenjweza kyendya neewe essanyu ebinyiiza sibeesembereza kuba bigenda kundeetera birowoozo ate n'emikwano gye nina gifaayo nnyo gyendi gimpa ku ssanyu nti olunaku teruggwako nga sibawulizza wemba njagala obawuliza. So you can go swimming osobola okujoginga osobola okugamba mbuno kati nze buli mwaka making sure at least I travel wonna wemba nsobodde mu ssente entono zemba nnina. So kwejjako stress so kweyagala buno bulamu bumpi tosobola bumala nga bonna oli munnako olina okunoonya akantu akatono akakuleetera essanyu. Njagala okwebaza abambi okuba nti obadde mulamu bulungi n'agiriko. Yes, mu mbeera eno obulamu kintu kya bbeeyi ate embeera eno tolowooza nti gwebazadde nti mulwadde eka yafa n'abantu bafa accident bantu bafa endwadde ez'enjawulo wantu waliwo abalina kansa
nga ye bakubulirawo nadiro oyina okufa n'embeera eno kitegeeza weekuume ate mukuva okwekuuma okwo muwa abantu ekitiibwa omuntu avaayo nasharinga story nga namutebe watunywedde obulamu bwe sembeera eno njagala okukubiriza okukona kadako subscribe nga channel yaffe we tuba tutadde show eno n'omulabi yenna agiraba ng'alabye embeera eno namutebi akanamba akagabye next screen awo tugenda kateekawo akajja kujanga time nga kajja kavaawo ne kagenda kubeerawo mukubire ng'oli ku mulamwa in case of a scholarship ng'olina opportunity bambi tumuyambi sagala ate tubeere nnyo mu mbeera ndala tugeze okuba nti oba tosobola muyamba recommend her somewhere kuba oyinza obutasobola gwe nenga you have a friend and a friend and a friend so recommend her tubenge mu mbeera eno nga tutambula so akanamba kabaddemu mulundi gumu whereas tugenda kuba tukaletawo mpolampola social media handles eri 0750 70 75 51 mu Luganda eri 0 5 0 70 75 atano mwemu eri WhatsApp consider okay mumbeere eno njagala okwebaza okuba nti bali mulamu mulungi so tujja kugeza ene bade part 1 tetubadde nnyo so busy and watch part lumu tujja geza kutumusange tuyinza omunoonya kujja kubira plan nga netumugwa ku mirimu tulondolo obulamu bwe ng'eja atolamu obulamu bwe mpolampola n'okuba nti abeerawo teyiwa kibubalo plan yazikuba ati obulamu abutambuza ati so part 2 n'embeera kumpi tujjamu December nga lumu lunaku abantu bagamba nti lwa Sirimu nsi yonna tuyinza okumulambulako tulabe yatambula atyo obulamu buli butayenga omuntu ate ng'omuntu avuddeyo alumiddwa abala sharinze story ye n'obulamu bwe erimu abantu bana Uganda n'abantu mu nsi yonna at large. Thank you so much okuba nti bali mulamu bulungi. I'm Akaleeta Professor Rupi King of Analysis okuva ku kifese Star TV Metro FM mbawulwa ku lwa Sunday nga nkubala ennyimba esinza okubeeza akabi mu wiki sawa ziba musamba paka mwenda wamu ne Stickman mu Sudani so wani chigunda wetuba na akanyomero kano aka enkola ya video bwetu butambula so nkwagala nnyo nkwagalira ddala we bali kuba nti obadde mulamu bulungi. Thank you so much tuwesangu omulundi omulala one signs out.